Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope we are all okay. Now, I am here to address about something that I feel like some people are taking it too personal. I hear Yokuyingiza Engato Muzikiti. Ne wabula bambura bikora musesa. You are so funny. So you all want to teach me that Yokuyingiza Engato Muzikiti. Really? As in really? Abulanze munzijeka pegambo banchogere nate. Munzijeka akajanja. Munzijeko akajanja n'akamanyiro akabalowozesa nti nno mu bikora by'abannamwe ebirungi mwe mugenda okuva mwefuule nti nno muli bannabbi ba kuno. Baddiya buli omu akolerera okufa kwe. Kolerera okufa kwo nange nkolerera okwange. Allah alitulamulira eyo. Okiwulira? Bw'oba owulira ng'oyagala kuŋŋambako wanditse mu inbox yange n'oŋŋamba lwaki ekyo ky'okoze munnange kikyamu n'enkubulira ensonga lwaki nkikoze. Si wabula gwe kwefuula nnabbi wa kuno bw'otegeera nnyo obusiraamu nga totegedde na nsonga lwaki ekintu bwe kiti kikoleddwa. Kubanga ebbanga lye mmaze mu busiraamu toyinza kuŋŋamba nti nno gw'ogenda kuntegeera nti nina okujja engatto mu bigere byange nga nnyingira omuzikiti. Munnange nedda. Okitegeera? Kaakati gw'oyagala okumanya ennyo